Hello. I'm fine, how are you? Pale nange sense okuwulisa. Mbadde nkumisinga. Okay. Leero nze wongambira wonna mbeera ready. Tomanyi ssanyu lyenfunye kasita ndabye essimu yo ng'onkubidde. Yes. Okimanyi naawe nkwagala nnyo. Okay, nze nagambye wongambira wonna mbeera ready. Sikirinaako buzibu. Okay. Gwe kyomanya ndi musanyufu nnyo. Kale. Okay. Yeah. Ngenda kuba nkukubira nga nvudde wano eno. Alright. I love you too. Okay, bye. Manange nera tannatuuka. Kijja ky'okubanga ssaawa eno tannaba kutuuka. Oba yafunye obuzibu. Oba sigenda mukubira. Kati ngenda kumanya ntya. Waliwo ekitategeerekeka wano. Chipa. Mane kyanga taliyo mu. Munange, osanze ne wano kyendiko. Nva mu ofiisi y'essaawa eno. Naye tannatuuka. Kitandise n'okuneeyayikiza kubanga simanyi ayinza n'okuba yafunye obuzibu. Tatera kujja leeti. Zino essaawa aba yatuuse dda. Omusajja tabanga yafunye obuzibu. Simanyi. Yakubidde ku ssimu. Ate yankubidde. Era nandibadde essimu ebuuza nga teyankubidde. Kugamba simanyi naye. Katusaaba abe nga teyafunye obuzibu bwonna. Nkugambye, ndabye obudde bugenda naye naleete fruits. Nzimutwalire mu ofiisi ye. Simusanze emisanze. Tetumanyi kyamutuuseeko naye anyway. Obadde okozeemu ensobi. Ate ensobi ki gyenkoze? Anti nakugamba ebintu ebyo nze nina okubitwalayo. Anti munange ndabye tojja ng'obudde bugenda ne ngamba waayi kankole ekyakola ki? Ekyandeesa tebangoba. Naye era tondaba kulwayo. Sigamba nti nkigenderedde obutajja. Nze nalinze atuuke, nzije mutegekere, awo mbireete. Munange. Naye ate. Biteeka awo nja bimutwalira. Obimutwalira munange. Nze watuukira nja bimutwalira. Tonkoze ensobi. Nyiza obutabimutwalira. Ate ki ekyokugoba? Tokyogerako kubanga gwe Suzi kululungiwawo omubiri. Tebasobola kugoba. Nga wendi. Ne wabula wanjagala. Obimutwalira. Nja bimutwalira. Kale. Suzi ng'obadde obuze. Luli wajjanga n'ondeetera ku lugambo naye kati nkulaba oyita kuno oyita kuli nkulengera bulengezi. Maama oliise lugambo. Amawulire omanyi olulimi. Sorry. Naye era lugambo ate toluyina. Nina olugambo. Amawulire gwe kimanyi nti oli munnamawulire. Wulira nno mujja kigenda maaso ku kampuni nvaako nze nve na wano ngende Boston nsangu. Va ku boss nawe leero tagenda kujja bambi. Taliyo.
Lwaki gw'omanyi nti taliyo? Gwe atashimanyi nti information yenna y'omu kampani esookera wange bifo. Wanje? Mugenda okumanya nze nga nategeera dda. Simayanga gwe ne bossi mwenamu engeri. Ate musango. We gubaawo. Tetwesaana mbadde muntu mukulu nange ndi muntu mukulu. Tweswaza. Bossi olabika nno omuliyo. Omanyi ekyo bayeyandiza. Wanje? Ati otandise ate ebintu byonna bigaana. Kambe wano. Weebigulire. Mulungi. Olonda mukyere. Ndi wano nonda mukyere. Leta wano nkulondereko. Ayagala kungoya kumuliro. Ate batyani agenda okugula. Mama alina amateeka ge yatuwa saagala gamenya. Mama nno kyawa bwere. Ali ize nnyo talina mbeera gy'ayinza teekawo. Teeka wano omukyere nkulondereko. Tayisobola kutuukako kuba nkulondeddeko omukyere. Mama wuyo atusanze nfudde. Ate otyaki? Mwebalembere. Kale ma. Nawe gyebaleke. Munange kolayo emirimu gye neewuunyisa nnyo Sonko. Ate ntyamu. Oli musajja mukozi nnyo enkolayo njagadde. Buli lwe nkutunuulira olina ky'ondowoozesa. Omutima gwange gwongera okukakasa nti kituufu oli mutabani wa Kivumbi. Kuba enkola ya kitammwe yonna gye yakolangamu emirimu gy'otutte. Naye weebale mwana wange kuba musajja mukozi. Kale mama, webale kusiima mama. Nadde suubira nti mama asobola okuba omusanyufu bw'ati. Nze nakugambye mama ali ize nnyo. Okompe ne kuhaaga. Agayoka. Nange guno omulimu gutandise okunnyumira. Nze nakugamba kati kano katandika butandisi maaso ku lutimbe. Era ddala. Ensonga ze mbagambyeko kintu ekikulu. Lwaki mbabuulirira ku bawala abo? Kubanga nalabye omuwala omu ng'alabika wa bulabe. Saagalira ddala kuzannya n'abaana bawala abo. Temweriraanya nnyo ba maidi. Wali omuwala oyo mulungi. Ze ndabira ddala ng'amaaso ge gamuli mu ngalo. Kyenva mbagamba nti mubeewali andabikira nga muwala wa bulabe. Yadde n'oli sibagamba nti ye mumwemanyiize, naye ono gwe ndabira ddala nga si muwala mwangu n'akatono. Maama, ate kati ekitolina kyeraliikirira. Kubanga ekirungi ekiriwo nange agange amaaso gali mu bigere. Gali mu bigere ki kyotegeeza? Maama, ze tunulira nnyo ebigere byange gye biba bitunudde gye biraga. Bwe biba nga gye biraga wali fiiti nga nnumbisa. Naye kasita ndaba nga ebigere gye bintwala wali ettagali. Awo nga nsooka nkwatamu ku buleeki. Mbeera mwegendereza. Kubanga biyinza okutunula ne bikulumbisa. Ne bikulumbisa ba maidi ekintu ky'oyinza okwejjusa oluvannyuma. N'olw'ensonga eyo kusaba obeere mwegendereza. Nze mami kati olaba nga sikulimbye ekigambo ky'oyogedde mpulira nga kinkwasiza n'ensonyi mu mutima. Kuba mami olaba inze ne mu bantu bawala bagamba nti nnyimirize maidi tasobola kubaamu. Era bwe nkuwulidde ng'okyogera mpulidde n'ensonyi muli mu mutima ne nga tutuuka tutya ku extent eyinza okugamba nti twegwanyize maidi. Layani owange gw'oli gwe mmanyi obwa. Layani saagala bintu byakunnimba. Gwe wane yali atandise n'okuleeta bagirlfriend bajje abakamwana basule mu nju omwange. Nga gwe ngamba nti tosobola tikikukwasa ensonyi. Kati mami olaba ensonga eyo kubanga ojjukira biri ebyemabega. Ne mami ensonga eyo baba Musa we twagenda yannyinnyonnyola byonna era n'akinnyonnyola bulungi n'enkitegeera ne mmanya ensobi yange we yali. Era mami nkubuulira amazima gano kyesobola kukola kwe kugamba nti negwanyize maidi ne mbawala bensobola okuyimiriza. Layani kyoyagala okuŋŋamba nti nakubuuliriranga
nga byegamba tobitegeera. Musa bwe yayogera naawe n'olyoka obitegeera. Si kyentegeezeza mami oba oli awo wambuulira naye baba Musa bwe twagenda waliira nnyinnyonnyola. Kansuubiza. Kyayinza kukola nsobi ezo mami. Kansuubira nti byoyogera bituufu naye nga munnoono nina embeera gye nalabye edda ng'atandise okulumbisalumbisa. Olaba maama, ababaana ekisooka bakaceere nnyo ku ffe. Like baalunnyo era just tubaterawo buteezi mbeera kubawa vibe naye sisobola kulumbisa maidi maama ekyo naawe kimanyi. Akyateeba teba nze nakigano gookya Why kiki? nonze kyapa mmanya omanyi okubanga osuubira okulumbisa omuntu ate ye najja n'akulumbisa. Omanyi wekitegeeza okugwa mu mukwano n'omuntu bwe weegomba. Bannange. Naye sinze nina kyesitegeera bulungi. Kale tuzeeyo ku paati y'abasajja era. Nze nkubuulire pulya kati n'emisuwa gyonna gitambula. Badde ngamba kati saawa zino tambula kimu mulungi waayizo mulungi waayizo. Awo twatuuseewo ddi ku mulungi waayizo? Twatuuseewo kuva eyazinanyumya munange ndi bulala nno kati. Naye nkubuulire mbadde nsaba okuva n'olwaliro emboozi ezo zikome. Muli woba owulira ng'ogenda kujja wendi buli kaseera ng'ogenda kunyimbirira basajja leero omusajja akoze leero omusajja akoze mpulira nkoyo ziwe toddamu ziŋŋamba. Nze oba ki nze mpulira omusaayi gutambula. Missy, Baji Aiza. oli mu kulya? Era osanze ndi mu kulya. Ogamba otya? Sigamba ogamba ki Isaac? Kange ndikirya. Isaac. Wanje. Isaac. Wanje. Kuyisa emirundi emeka. Mpise emirundi esatu. Isaac saagala otuswaze. Ate nkoze ki sister? Isaac oyinza otya okudda ku maid? Gwe wenna mwenna omwana wa ssebo. Kitaffe Doni nodda ku Sister sokoleke. Waliwo kintu kimu kyesitegeera. Ekintu kino nze nkikola mu bukyamu oba mmwe mukirabo bubi kuba buli muntu aŋŋamba njagala maid. Ekintu kino sinnakitegeera. Nze abaana sibaagala just simbateerawo mbeera. Ebalaga they are loved. Bakolagana n'abantu be babeera nawo batwalibenga abantu nga bo. Isaac oyina obusobozi okufuna ina girlfriend gw'oyagala oba ddaala ki kubanga oli mwana wa Doni naye gwe oyagala kwekkakkanya wessa wansi kiki kyonna ekikutawo. Kati sister kankubuuze. Twategeera tutya nti twategeera ddi nti twazaalibwa Doni. Tukitegedde tuli bakulu. Omwana oyo gw'ogamba maid asobola okuba nga naye yazaalibwa Doni ebbali naye nga takimanyi. Boy obwo bunene bwo ujjeewo mwene ensonga. Ekintu kyenkuyingizaamu va ku baana ba wano noonya abantu bagirlfriend aba klasi zo si ba wano tondabisa. Obeera otulabisa ekika ogenda kivumaganya nga bagamba nti watisse housemaid olubuto. Ani gw'olabisa? Nze munnange taata wange mugagga sidda ku levo za wansi tonziza wansi. Tulina okutambulira mu kikanga kirimu ssente wano nga tuli ku top. Tokka wansi abo baleke muleni yaabwe batambuliraawo nawe tambulira mu kkubo ly'olina otambuliramu. Weebereremu. Abazibaano mweyagala. Wasuza otya mukyala? Era mpola era mwabansinga osula obulungi ekyo teri atakimanyi. Mweyagala maama sebo mwe mukola mutudde nze ndi eri mbonaabona mba naakava wali nenzira wali kakubeere kunywa caayi oba otandika butandisi bw'oti okuteeka akakopo ku mumwa ne bakuyita nti waliwo ewakyafu naye munnange mmugjayo ebintu. Naye olina akasigiri. Siina kasigiri kamu. Aye maama twogere kituleke ekizikisooka ne sitakuva mabega. Ng'okudadde. Awo bono sikukuda. Munna ngero na tutadde ba. Munna muono yalaze.
Chichi. Akedde kukolima nsobe. Okolima bukolimi. Wandi tannafuna lumulese. Neera akanyiriro kaliko. Era nange nina byenkozesa yebwe. Tuve wamwe. Oneebuzisa nawe nga waseseko nkudali. Omwana wune nategera yantereddewo dda ne kati wabula ate gwe obitegera jaleetako oba ole simanya sizange. Wabula bana gwe wantegeera. Zaawo. Maama. Jawo nnongoose. Kuba kati ndowooza mwena mutandiseko naye lindako musiniro. Oli munnyo. Kiki kyagezaako gisawo lwaki ajja ayambadde akagoye bwekatyo? Mpazi gwe tumanyi mulimu gwa ofiisi. Ngumanya ate nandibadde nkolawo ki? Akagoye kaitontunuulira nnyo. Waliwo akagoye nnyo gwe tokyere nawe. Ofiisi wate weeyina okuba mukwano. Nkoze na kibi nnyo okugambako kuba naawe by'oyambadde. Faanana omulimu gwo nga nemufaanana gwo kati gola. Omanyi ebbeeyi y'olugoye lwe nyambadde? Kuba tomanyi mulimu gwamu. Okisusa. Tolina bbeeyi naawe. Agwe ate gwe sirika gwe toŋŋenda nnyo leka njogere n'abantu abategeera. Tolina bbeeyi. Nange olugoye obange naluguza ssente naye nno nze ondaba wano nsobola okusalawo nenyambala akagoye ngaobwe mwambala wano wonna nentwala abaami bamwe bonna nemutasigazawo Abaffe bali wano. Wano tulina abaami abalala bakulu ng'oggyeko kiri ekiwulenge. Sikuliiyo. Nange sikuliiyo ate sikuli wenna nikunsiriwe kuba tusigaddeko abantu abo babiri. wano wamukola akufaanula n'abaana be. Kayina nalinnya muyisa kiwulenge. Nze okudeetinga oyo mbeererawo. Mbeererawo wano mu madaala nja kubeerawo ate gwe ngenda nkola. Gwe. Baana bange ekibampisizza ndi mweraliikirivu olw'ensonga siwuliza Waldah kati ennaku 3 nnamba nga simuwuliza. Sitegeera kigenda mu maaso ngezezzaako okumunoonya omulayini ambuze nentuuka n'okuba direkiti simulaba nendowooza nti oba mwe mwamuwulizzaako. Mami, ensonga eyo gy'oyogerako nze bayizawe nga tunaba natuyita mbadde nakirowoozezzaako era mbadde ndakikubuuza. Kubanga nange ngezezzaako okunoonya Waldah kati ziri nnaku 3 ku 4. Ngezaako okuba amasimu ge direkiti essimu teriiko, online taliiko. Nange era olesa ensonga eno naye nga nange mbadde ndi muteekateeka zijja kwogera naye mami nga nange ndi mweraliikirivu. Byantabuseeko gyali tetumanyiiyo ngezezzaako nnoonya wano nawali ne Waldah essimu teziriiko. Maama, oba netiwaaka yamukyankalanako eyo gyali nga wifi yavaako biki ebyo n'aluuzinga connection naffe. Ate bisirikana netiwaaka y'abasajja abo nga tetera kwekyanga. Netiwaaka za wano ze zitusumbu era kirabika kizibu kirala nga si netiwaaka. Bwe yalibadde nga wifi yemubuzeeko okubuza netiwaaka bwe twalikubye direkiti twalibadde tusobola okwogerezeganya naye. Naye nga ndi mweraliikirivu baana bange. Omwana wange gyali wapya yakagendayo etamuli wa Luganda etali nnyina. Mami, byewuunyisa naye nze kyendaba kubanga byetulowooza byo bingi ebitweraliikiriza. Nze kyensaba maama tulina kwekwata Mukama Katonda ye yekka asobola okutuyamba ne tusaba nga Waldah byetulowooza nti oba yafuna buzibu nga si byebyo, otherwise byo bizibu kubanga omuntu ensi gyali ebyebwero bimanyi. Teri muntu goyinza kukubira nti oba ki nti oba gundi ali atya n'okubeera ng'omunoonya leero n'omunoonya enkya lwakubiri lwakusatu. Kyekyo ekinneeraliikiriza gyali yakagendayo. Tannaba na mikwano nti oba alina mukwano gwe yatugambye nti yono tusobole okuwuliziganya naye. Maama, kiyinzika okuba nga layini ze ezeeno baazisalako kati ng'ali mu kugoba kufuna layini zeeri. Ensonga lwaki tugezaako okumunoonya tetumufuna. Naye nga tonnaba kweraliikiriza soke tugumiikirizemu katono tulabe. Kituufu ekyo maama, teweeraliikirira tumuweemu obudde era mangu ddala ajja bbeera atukubira abeera azze ku mukutu.
kituufu kaŋŋumire ku ekyo yalibanga ali mu kukyusa layini nga tetannaba kutukonekitingako.